Lawrence Nsigalira ng'avudde ku kyalo wa Kiso mu Ggombolola mu disitulikiti y'e Mukono yazze ku kitebe kya Bukedde ng'asaba bazira Kiso okumuyamba olwaliro okufuna obuzibu ku busajja bwe nga tebujulire kusalibwako. Ono yeetaaga emitwalo 65 okulongoosebwa era singa bigana bugenda kusalibwako nga ne bibi mukyala we n'abaana bajjira mu nnyumba nga ali mu ddwaliro e Mulago. Omukyala wange n'abaana bange basatu bonna bajjira mu nju nga ndi ku kitanda e Mulago. Era saawa zino siina wembera ebiseera ebisinga mbeera mu ddwaliro kubanga ennyumba yajja yonna sikyalina munno. Nsigalira ategeeza nti akantu kajjanga katututu ku busajja oluvannyuma ne kaabika era n'agenda e Mulago ne bamugamba nti yeetaaga okulongoosebwa wabanga nga talina wadde n'ekikumi. Agambye nti yagenda gye bajjanjabirako kulo ne bamugamba okunoonya ssente basobole okumulongoosa era bw'ali mu busajja bwe bwakusalibwako. Nga basawo baŋŋambye noonye ssente basobole okuba nga basobola okunnongoosa okubanga tebasobola kunnongoosa busajja bwange babusaleko nsobole okuba nga nfuna eddagala ngula eddagala eryo kusobola okuba nga nkaza ekiwundu. Alina obuyambi buyise ku ssimu zino wammanga. Ate omuwala omusajja gwe yaddukako n'amulekera omwana nga mulwadde wa kibumba ayongedde okusaba abalabi ba Bukedde TV okumuddukira n'obuyambi bwansimbi obukadde bubiri n'ekitundu asobole okulongoosebwa. Salawo mbeere mu ddwaliro kati myaka 3 era njenkuriza n'omwana wange olwokuba obulwadde bungi baatugobayo sulano ku polisi ya Jinja Road. Kyaliriza olufa nga lyabeera na Jemmy ng'akola mikajjo ya meta n'agobwa mu nnyumba olw'okubeera nti yali takyasobola kukola olw'obulwadde bw'omutima n'ekibumba obumuluma. Nali mulwadde omutima n'ekibumba baagala miliyoni 2.3 Omulago bagenda kunnongoosa ogwokusatu nga 29 baagala ssente ezo naye nakafunayo emitwalo 25 abaana b'ekibuli ba studenti mumanyi firo omulanga gwange nambe nakasero omwana watoto church emutunde pastor Tom yatwalibwa mu ddwaliro Mulago era nga takyalina wasula ng'ate alina omwana omuto agamba ne mu kiseera kino bamunonyeza amazzi mu lubuto nga talina bwekyusizo. Ate Amasise Bagalo Namasubazaana mu disitulikiti wa Kiso aleesuwaswa Adoni Kyalusingono Kigala mwategeereza nti yamulonze. Agamba nti yamusanzizana n'afuna amanyobolero lw'Abakigala eyabategeeza nti yabula ng'ava ku kkanisa okusaba. Muvubuka namufunyizana mugaba nga yabula kale tukozesa omuvubuka kasiru tumugamba waabwe agamba waabwe gaba kusimayiri ku mazzi okumukwata kumuleeta eno ku Bukedde TV bamulange. Ono ategeeza nti bamubuuza gy'abeera abagamba nti abeera ku mazzi. Ono bamututte ku poliisi ya Jinja Road n'oluvannyuma ne bamuleeta ku kitebe kya Vision Group okuzuula bazadde be amumanyi kuba ku ssimu zino wammanga.